YouTuber. Yes! And we can't go about that. Ah, tekisoboka. Bayina sako gye mulina okugendamu. Era naye erina obukwakkulizo. Sente ya gavumenti eno eringa mukazi mukadde. Omulya kiro nga teri alaba naye misano. Manyi bweyagala okutta empisi giwe ennyama. Emala okulya ennyama bweti nga yabutwa. Kati tudde abayimbi nabo beesanze mu kizibu. Tebakyadda mu bantu. Nawe wange tugende naki? You think Eddie Kenzo could fight with Bebe Cool if there was another alternative? A better one. You think Junior bayinza okundeka mu State House? Ngabo manyi nensigala mu NRM nga sina kyembadde. Waliwo kiriwo. There's something good in NRM. That's why we are staying. Era ba YouTuber mwebale kulaba musana ti President Museveni yasinze mu kalulu kano ate mutukoledde bulungi. There are good projects ezigenda okujja maaso awo mwongere just kuwagira president. Nse kimanyi Saimo oli musajja mulungi era Saimo omutima gwogwo gwe gukubeezezaawo kubanga nze Saimo nsobera ndi weenaale mu kuke meetings start with the YouTubers before even the election. The YouTubers, they believed in the ideology of the president. Era ne baga nti kituufu mba candidate bonna ffe tulonze kukolera President Museveni esente ziriwa. Waye yabatuukirira. Ne bakola ki? Ne basasulwa. Otegeera? Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Yosinzira okubanga atotulaba tukwebaza okubeera nga atotwegasseeko n'olunaku lwaleero yonna gy'osinzira okubanga ate otwegasseeko. Mwebale okubanga ate musubscribinze era mwongere okubanga musubscribinga tukyayongera ddala maaso okubanga tutambula n'ebitambula. Wano wendi nina Mirundi Junior. Buli lunaku lwa Monday muleeta. Ate ne twongera okubanga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezigenda mu maaso okubanga ate zitambula. Anampa engeri gy'alabamu ensonga na biki by'asuubira ogamba otya? Gyendi Saimo ogamba otya? Bwendi? Bigenda bitya? Mwebiri bitambula. Leero 12. Leero 12 enkya 13. Luli 14. Oluddako 15 kitegeeza nti okulonda kutandise ky'ova olaba nti nno n'ebyobugaga by'eggwanga bitandise okukola ki? Ennyonyi z'amagye. Simanyi lwaki bagisembeza okumpi ne bwe tuli ennyonyi etetera. N'emmege zijja bagenda zijjayo. Zisikooye ennyonyi z'Abarasha. Ogiraba? Eyina engeri gy'esembera bweti. Bagissaamukko wansi. Okwawakana ku bulijjo kuyinza olowooza bulijjo ne zitambula. Naye nga bulijjo zitambula. Ziba zirina be zimonitalinga. So, ogamba otya? Gyeri sira butawaana Saimo. Mwetuli. Lawrence keberemu akatambala kange mu mmotoka omwo. Luli nakulaba okaaba. Twayawukana ng'ogenda ku lwale. Ayi naye nkulaba ng'okaaba ali nga nakulaba oli musajja. Ngane Junior omwaka guno n'agumalako. Nga nkaaba nti. Tibakubye. Bankubye.
Sima bagenda bagala kukuba ku lwale. Bambi bakwanda bange bana BSFC lale je nagenda ke Rubaga. Lale yali Rubaga bambi. Ndiko team ekwata president mu kalulu je bakola. Team ezo zirimu ebika bingi ezikwata president. Okumukwata zin camera media. Okay. Presidential media team. Campaign zino nga zitandika wanda banga nyambadde akakaba buno bugundi nga kaliko bu bicycle akaliko presidential media team. Presidential media team ezo zirimu ebika. Waliwo presidential media team ya secretariat. Kitegeera. Waliwo presidential team ya State House. Waliwo presidential team ya PPU. Ya president mwennyini. Yaweebwa omulimo mukwata oba akalulu kawedde oba tekakoze eki. Gyosanga bakama baffe ba Farouk Kirunda omuli aboogezi be. Waliwo mukama waffe Walusimbi bangi. Doketi y'amawulire ya State House. Kati fe yaffe eri under Madam Baliche, State House Controller, ne Major Emma Kutesa. Yaffe weri. Naye kulale eyo bannange basooka ntebe. Nze tetebe saagenda. Najja ku Yerubaga. Kati Yerubaga wentuukawo, I went through check-ups byonna. Kwa nalaba abaga nti yali talina kubaawo kale ate natuukawo nti. Okay, bwe baali bangobawo emba nali sirina kubaawo ate natuukawo nti. Check-ups ziri zonna nazibuyitako nga muzimu. So it was just an operation error. Omusirikale yajja bambi. Nangamba Junior ate teyangoba. Yangamba Junior genda mu tenti oba sembera ki kwa president yali yajja nga we tuyimiridde wagenda okola ki oyita. Zinagenda bugenzi. Abana basanyuka bakigobye. Bakigobye genda bugenzi. Ninga omusirikale kye yali angezaako okuŋŋamba kyali kituufu. Yajja ate teyagoba nze nzekka. Just lwakubanze kamera nze gwe zaakwata. Yajja n'aŋŋamba nti musembere wali oba mugende ki mu tenti. Oba mugende mu tenti. Because president yali ajja. Kati president bw'ajja mweyo VIP box buli omu alina okubeera mu position ye. Totambula. Kyova olaba ka video ako tenti yonna yali ejjudde. Kati ate ze kyantwala tenti yonna kujjula. Because abasirikale b'SFC bo bwe bandaba tebamanyi nti ndi ku presidential ki. Toba temuyina gani kadi. Kadi tuziina naye nze bamanyi personally olwatatange nti yakola mu State House ebbanga ddene. Balowooza mbanzeze mu tenti. Nzenga VIP. Wabula sizze kwatani president. Kubanga tunonye ennyambala yange. Ennyambala yange yali teyina kiragate ede munnamawulire. Osegeera. Kati bw'oba towe-identify nze. Ekyokubiri kankule muganange. Abasirikale abo balaba. Abamu tebatumanyi. Nze nina wenyenze. Nosanga omusirikale nga takumanyi. Takulaba nko bali mu barracks nesimu tayina smartphone. Ye bamuwadde order wano tewali ayitawo. Kati amala kugoba n'okubira bakamaabe wategeera nti you resemble somebody. Wali yabadde ali mu kukola. Nze nina enkola eyo newebeera ku gate ine y'ebivvulu. Ubagamba naye mwenna muveewo. Kati nze kye nnina. Nze mwengendera. Weebale nnyo. Nze omusirikale tasobola kuŋŋamba nti John yavaawo dde wali n'ensigala nnyenda bugenzi. Tajja kukuba oluyi n'akwetonda. Kati akuba oluyi amajja agakuuma president. Let me tell you. You were VIP on which function? Wa VIP bwabo kana. Ku mukolo ki?
ku mukolo president kw'abaali tetuba na ba VIP. Ye VIP ekali Ne ba minister babagoba. Gotwano abagala obuza president. Abagala nga president ajja basimbe yo line. Wallahi beera ko nga tebagambye nti olina obbeera ko nga gwe ffe tulabye ebintu mu campaign eno lwakuba tebabiraga. Kabana wakiraga bajja mukwata. Ffe tulabyeko self-sing baba minister wali ebikono. Abagenda ne bagira bati. Kugamba buli omu akimanyi. Buli kimu kiri systematic. Abalina okwaniriza president eri amannya gaabwe gabaawo. Nti be bano. Era baba babaze nti bali 10. Ene simu ogiraba. Eyina bagiyisa mu kyuma. Buli simu, buli kamera egendo tula mu president. Bagiyisa mu ki? Ne bakuwa sticker. Bajiwa ne sticker. Ekyo nkimanyi. Kati omusajja ajja abuuza sticker ye eriwa. You must respect protocol. Era nze natunulira abaga ati John yabangobye. No, I must respect protocol. Ndudde mu system, ebya system mbimanyi. I know something small about security. So, wakitegeera, you understood it? I was never annoyed. President we ali Nakawa. I received a phone call. Njagala oddeyo obooza abantu abali Nakawa. Kulale ya president natuka sawa mmeka. Waliyo. Natuka sawa 10. Jasagane president ayogera. Nafuna essimu okuva mu State House. Bajjo ye yasooka okunkubira. Bajjo naga president agenda kukubira. Bajjo kiriya process. I say I put the living God wemba nimba katonda nyima eggulu. Bajjo code mi nalina cafe javas. Nangamba junior tojjako essimu president agenda kukubira. Mba ndi awo nga majambera akuba. Chairman wechi we nale mwe rubaga wetwali. Nangamba Julia tojjako simu president agenda kukubira. Mbandi awo nga simu efubo tuka mu State House. Yes, Mr. Mirundi, where are you? We are really sorry for the incident that happened, but where are you? Nga SFC. Bakamanda nga bankubira. Emmotoka zanchima. Is SFC nalina kafejja vazao aweka mocha mpaka kulale ya muzeyi. Nentuka kulale ya muzeyi nembako Jeno gwe nayogera naye nangamba byo bibaawo Junior oli waffe ne tubadde lero tukunoonya nga tetukulaba ne muzeyi yalabye ka video yako and fe on behalf of my people we are very sorry. Naye twagala olabe ani muzeyi. Bisigadde sijjabbe kunyumiza abantu ababi bangi. Abantu ababi bangi. Junior agenda kulaba president wetwogerera. Serika Saimu. Nsigena mulaba. Tamanyi. Tamanyi Saimu. Tamanyi. So they apologized for what happened. Even if they didn't, me I am a name kada, and me I know operation errors happen, and Junior me am nobody. I actually me I felt it like I never even deserved that apology. Because it is something that happens every day. I've seen operation errors whereby n'abasirikale batukesera and they conflict on an operation. So it was something small. But you know, I'm a very powerful person in this country. Everybody was. Bamugobye, it shows that I'm a very powerful person in the NRM. Very powerful. One list we yajja. Nebata atekako. Everybody was like a Junior lwaki bamulese. They watch. And the feedback goes. Umanye Saimu bango yagala ofuna ekintu. Leka gwe kweyogerera. Don't kubira. Don't blow your own trumpet. Leka abalala. Kati bu video abalala bwe bakola. Kika ne Junior abereddewo NRM. Takyuse musajja wattu. Junior ye buli lunaku agamba we NRM. Feedback went. And I can assure you something good will come out. You don't worry. We shall be here.
naye kinaafuluma twalenga 15 etuuse. No, government is not all about me. There are people, other people who have worked by the way abakozi. Mulekeraawo okugamba nti tuteeke gavumenti ku pressure mbu kubanga Junior mbu akoze nnyo n'abalala bakoze. Wali bagiteeka ku pressure. Ati waliwo abalowooza nti gavumenti balina kye bagiwola. Tubanje mu mmanja talaga nti gavumenti tulinayo bye twagiwola. Tewali. We are just offering a service as patriots. My father was a patriot. He was a hero. And I'm also done the same. Waliwo eyampereza message nangamba abantu bano wammanga basanyufu bazibu. Junior. Rama. Calvin Kayanja. Tabagamba bulijjo ba YouTuber tubakolamu akantu. Bw'oba omukulembeze w'eggwanga olina ky'okoze ng'owolereza gavumenti ne tujja ne muyirawo gavumenti omubiri. Ffe ne tujja ne tusooka tubakolamu akantu. Mbu tewali ssanyu likyasinze kusanyusa ddala aba TikTok ababadde nga ku social media nga bawolereza gavumenti libalina ng'akattu ba YouTuber ke babadde bagenzeemu wiiki ewedde. Lwaki muli basanyufu? By YouTuber, you can't lose your virginity twice. I repeat, you can't lose your virginity twice. Chechi. By YouTube ogenda balyeseeteze NRM. Bakolere NRM. Tewali muntu gwe bagenda kuddamu kulimba nti si be NRM. Tewali musiraamu asobola genda n'anwa mwenge n'amala n'akugamba nti Junior omwenge ogwo ogulaba ennyonta yabadde ennuma. Have you worked in professional companies? I'm telling you, Saimo, I'm talking reality. Nache mbadde nkubuuzizza. Wali bika bya contracts? Yes. Waliwo freelance. Ngeri yayingira mu company. Waliwo full time. Waliwo ba consultant. Osobola content creator. Naye tuba tubala omukozi tubala full time. Oba bazenga ba consultant. Waludova amawulire gazannya loolo nnene mu byobufuzi by'amawanga. Era waliwo channels zisalawo ffe tugenda kubeera ku side y'opposition. NTV bwe yakola ki? Amidst all the pressure they bateeka ku NTV, they said, okay, we are bad, but we are going to show Kyagulanyi. And they have successfully done it. N'aba gavumenti ne bagamba tewali buzibu. Naffe tetugenda bbawa bulango bwaffe. Era tetubagala ku mikolo gyaffe. So you want to tell me NTV is not professional? A media body that hires the beacon of Ugandan media. Ni wabawo ama TV amalala. Gagabugaba ffe tugenda kukolera gavumenti. Era ffe gavumenti weenaaba we tugenda okukola ki? Okubeera. Kati don't fool us. Ne Kenya osanga Citizen TV ng'eri kulayira. Mukawedde Citizen yali yalayira. KTN, NTV. Omunnamawulire takulimba. Nti tayina ludda. Tosobola kukola amawulire nga toyina ludda. That is a lie. It is a theory. It is a myth. Nze ndi neutral. Even if, let me tell you, no wogamba nti oli neutral era you have picked a side. By the neutrality, oli ose n'oleeta ekintu ekyo. Ekizibu naddala wano mu Africa. Neutrality oba okyusi oba osayidinze ne alina obuyinza. Ssematalo owookubiri eriyo amawanga ge baakuba butaba na ludda.
ekituufu. Hey, Anga kati for example Ssematalo owokubiri eri amawanga ge baakuba. Let me give you a quote. When you keep silent, when evil or when you keep silent, when injustice and evil is going on, you have sided. Anga chiwe kiti efyo le ntuufu eri bwete. Bamnaye. Sigenda mu byabufuzi naye ebyabaddewo mu campaign sigenda byogerako. Akati wali bwe twabadde mu campaign waliwo eyakoze n'eyabikoleddwako. Bw'osirika kitegeeza nti oba oyambye eyabikoze nga toyambye yabikoleddwako kitegeeza nti oba osayidinze n'eyabikoze. Kati ba YouTuber bo bwe bugwagwa bagwa mu katego. It was a trap. Government eno ya setting akatego kayo. Ba YouTuber nina ba YouTuber abeerabidde. Manya abantu twerabira. Eriyo ba YouTuber abagamba nti bo tebaagala kulaba President Museveni n'okulya ssente ze ne bwe kiri baki. Ku list ya State House kwe baasooka. Omanyi bagamba nti things that define a man give a man and power. Ojja kulaba character yaki. Let me tell you, all celebrated journalists in this country bannamawulire abasinga okuba nti bali celebrated bajjukirwa bayina ekintu kimu in common. They don't compromise on their principles. Bw'aba awagira government agiwagira to the fullest. Bw'aba awagira opposition ne bw'omukola ki, he will support opposition fullest. Amawulire tebagazannyira wakati bwe bati. Kati bano ba YouTuber bebadde baagala okukola ne bagwa mu katego. Era ffe tuli basanyufu. Era tewali YouTuber agenda kuddamu kulimba. Ng'ogyeko mmwe. I didn't say Sarkozy, I didn't say you. No be basinga oba. Mayi batuli bangi. Kati ne bavaayo ne bakola ekyobugwagwa. Esente tuziriye. We have careers. We have what we believe in. And we have journalism. Bakulabye owadde abe NRM airtime. Kigera. Ogenze n'okusasula bakusa ennyo tebadde nnuma. Ne Junior ogundi bagamba kati tukkereze. Ba YouTuber this time bakoledde NRM era be NRM. Bakoledde. Tosobola kukolera kintu ky'otaliimu. Mwe mwagala okugenda kubanga mwagala bagabane ku kye mubadde mufunamu abawagizi. Tosobola kukolera kintu ky'otayagala. Gwe tebakuletterangako ssente noga nti ekyo sijja kikola. Gwe sayimo mu life yo toyinaamu objectivity. Amawulire tegalina tosobola kugamba nti olidde ssente ze NRM. Lindamu. Kigudde ku munyolo. Olidde ssente ze NRM. Gwe kennyini okikiriza. Mu State House obaddeyo. Otumidde ne famire yo. Era ne mu CV ogambye nti kirungi nnyo ku interviewinga President Museveni. Ate n'okuba enkyukira ekyano ganze sibaagala. Ate nakyo kyakubiri. You can't lose your virginity twice. Nakyo kyakubiri Junior. Omukulembeze w'eggwanga mukulembeze wa ggwanga lyonna. Nze natandikira mu NUP. Nze gw'oyogera naye. Nali muwagizi wa Kyagulanyi akalulu ka 2021. Naye olunaku lwe nava mu NUP. Nenzija mu ki? Nenkomawo ewaffe mu NRM. Kati omuwagizi we NUP bw'avaayo n'anvuma nti Junior watuvaamu mukyamu. Mutuufu. Kwegamba nfumba mali abiri. Siba malaaya. Okuva mu NUP okudda mu NRM. Kyali kiraga ekintu ekyo kimu.
teri nvuddeyo naye gwe wasala okigira kati ne ba YouTuber abasinga obungi babadde bakozesa platform zaabwe okwogera ku bikyamu ebiri mu ggwanga kati bagenda kuddamu lwaki kubanga olwedde bali eno ewaffe ani yagamba nti era n'akasente baakalidde tebalina muntu gwe bagenda kuddamu kulimba Junior Kambuuze bwe tobyogera nze wama kye nalabye ekintu kimu mmwe bwe mwasala of course okubeera omuwagizi wa gavumenti mulimu effects ezijjiramu nti wabaawo ekikyamu buli omu akisongamu kubanga gwe balaba kati mwagala ne ba YouTube bafaananeko nga mufaana kivula n'abalwama nga musanyufu nnyo omanya ekigambo kye bayita opportunists wali okiwulidde bannakigwanyizi kati ba YouTube bannakigwanyizi according to what you are explaining nti njagala mbeere ne views as opposition naye ate ndye ne sete z'NRM waliwo ebintu sayimo byotasobola kugatta it's just common sense no this is reality we must speak reality tulekeraawo okwebuzaabuza actually you cannot betray people and you even have the audacity to explain to yourself when your action is so otherwise Simon nabadde njagala nnyo ba YouTube bagambe you know what we are out of politics Kyagulanyi beera mu bibyo President Museveni beera muki naye mukoze online rally ba YouTube babawadde million 15 bamba bagolidde ne ze iPhone list bagisoma kutoka and toko Saturday wedde babe nnyini bagisoma mune bagisoma list yonna abafunye ku sente era Jekinizi mwami Mukasa yagisoma nagamba nogamba waliwo be bagulira ki za iPhone ngera sente za government nga nayo bagulira ati zedi we NRM za Junior I'm not a pretender ati nayo ka Junior badde nsatukiziganye wetu abantu abatulaba wamma tulina sides bbiri mu byobufuzi tulina side opposition ne ya government mu byobufuzi buli munnamawulire yalonze side gyalaba nti ntuufu era gyakolera era n'asasulwa tebasasuddwa nti balina platforms z'amaanyi nedda basasuddwa kubanga basazeewo okuwagira President Museveni mu kalulu kano that's a bitter fact era tuwaba YouTube akulimba Logistics and outsourcing be bannoga omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago okuserengeta Kulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. N'ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. Akaliwa najjo tutandikidde kabadde kalumbi byonna tebibadde bizibu okukwata essimu nga tukola n'abadde ngamba millions mukaaga kati kano koosembye yakwe it was not called for assistant ati ye kakawuntati wange Roni abadde ayegamba nti tufuneko ku mulala no I don't work like that I have the money Simon sente za kalulu so my brothers and sisters ba YouTube mbadde mbasaba nti mwebale kujja mu NRM era I'm not blaming you for choosing my party okay but be broad enough. Don't confuse people. Bwe kali kye kikulumanga munneera wa NRM. Nze kinnumanga owa NRM nti baganda bange ekisooka mbaaniriza mu pate. Nze nga senior card agikoze eki. Era ne mbeebaza ba YouTuber okutuwa platform zaabwe nabo bennyini okuyisaawo message. No, okwagira President tosobola kuyisaawo message ya muntu gw'otayagala. TV ng'esobola okulanga omusiraamu n'eranga bale media tulinganga baboda. Wulirizaako media tulinga baboda etwala haji yekomyawo embizi. Omanyi nti eriyo ba YouTubers abaganya okuba obulango bwa ddagala egganda n'abasamize. Nze sibakuba. Lwaki? Tebalina ssente. Sibikkiririzaamu. Nanyumyanga
mukitegedde waba gye badde wallahi tosobola kukola kintu kyotakkiririzaamu nkwekirala nkweyakalala nkweyakalala Saimo omanyi nti eriyo ebivvulu we baganya omwenge basaponsa nga ba mwenge Afrika n'ekyo ekigitawanya nakati tebaagalako mwenge lwaki environment sima basiraamu kubanga bannyiniyo bati basiraamu kweyakalala abayimbi bangi batuukiridde my brother ham ne bamugamba bategekeremu konsate zaabwe nakivubu omwenge gw'enzo yita tegusobola kigezaako kugamba nti tosobola kukola kintu kyotakkiririzaamu ba YouTubers by the mere fact nti baatuula mu zi meeting let me tell you Simon you don't know gw'olabye ba YouTuber kola they sat in meetings earlier it was not it babaguddeko nti akalulu nga katandise the online rally you see today and the YouTubers who are working for NRM abawaddeyo platform zaabwe discussions were made era ne batuuka ku nzikiriziganya eza ssente miliyoni 15-20 abamu ne bagamba nti bo baagala zi iPhone Jenkins yasomye list. I think you did watch Talk and Talk Show. Yes, you are not updated. Anyway, because for them, the people we are talking about actually believe. So, ngamaliriza story nze mbebazaako ekintu ekyo at last bavuddeyo mu curtain era omwana ndaba ayingira amawulire gano ge tulimu abantu bayina emirandira mu gavumenti eyo nina ba YouTube abemanyi bali ku payroll z'ebitongole by'okwerinda abamu aba YouTube abajja eno ne babalimba Museveni mubi bali ku nsonga eziruma abantu ekiro bali mu State House beegayirira nina ba YouTube abemanyi abeegayirira babawe emirimu mu kisanja kino nina ba YouTube abemanyi abali mu kwegayirira babawo obulango bwa government. This is not blackmail, it's a fact. Ekubanga we wali business they are making proposals and the government will not give you obulango bwayo nga you are fighting it nayo ke katego kekola ki kati you either do like NTV which stood its ground negamba whatever take your adverts mutugobye ku mikolo jammwe ne ku parliament NTV bagigoba tegenda kusakira bagigoba kati tukita the cost of resistance. Do you have that cost? Because by YouTube in a business. This is a business. Why? But business no gyolimu oyina okukkiriza okukolagana neki ne government kuba yeyina sente bw'oba oyagala ki sente kati ba YouTuber they are about money because it's not journalism ne TV zikola sente ati kugamba nkuwadde examples nti TVs eziganye teziriiwo kubanga bo bali ku journalism bali ku impartial bali ku not being biased buli we bakugula ng'oli munnamawulire you are compromised. Johnny ya buli wenzijja wano nina ebintu bye sitasobola kuwogera era off camera conversation zetwogera nga kamera ene evuddeko Saimo so yaza ezigenda kumpewa abantu bandiga Junior ne waliwo ebintu ebijja n'ogamba ekyo kanki n'engamba ekyo kankikole ki tekiri mu interest ya government. Nze Saimo waliwo ebintu ebi happening mu ggwanga lino nenfuna amasimu ne ekyo kikube bwoti nezijja n'omunanga ne Junior byayogera nga bya kisiru. I have a role to defend this government. I have a role to defend President Museveni and General Muhoozi. Where I see that it is Muhoozi's interest sitting nyawo, I keep quiet. Kati chebasasulidde ba YouTuber. Yes! And we kagwanga baddayo. Tekisoboka. Bayina sako gye mulina okugendamu.
era naye erina obukwakkulizo. Ssente ya gavumenti eno eringa mukazi mukadde. Omulya kiro nga teri alaba naye emisana ojja kuswala. Naddala ng'okyalimu ebyokwekweka. Kali kaali katego. Era kati ensi yalabye bannaffe abatuwagira. Can you operate osobola okukola ekintu ekyamanyi wano mu Uganda ne kisigalawo nga tokoze na gavumenti? Oli asobola kikubuuza. Nkuwadde celebrated journalist mu ggwanga lino. Look at Andrew Mwenda. Walabye interview ya Andrew Mwenda gyabaddeko ne Kabushenga. Yadde akuba ebituli mu decision za president ennaku zino. Andrew Mwenda yagambye President Museveni has lost vision. He has centralized the authority. Nenga Mwenda kojja wani wa Muhoozi. Andrew Mwenda ali ku journalism. Oba bamujje ku katebe. Ate owomunju. Era abomunju babajja ku katebe. Andrew Mwenda akyanoonya ki mu government eno. Most of the times I go to visit Jerusalem Mwenda musangayo. Kati abaliraanye Mwenda waaba ayogera bw'atyo. It was interview Andrew Mwenda najje tunulire nga neno president anachiraba analowooza ki. But the Mwendas, for them, they are on journalism as a career. Mwenda ebirooto bye byakubeera the likes of Tamale Mirundi, there is Andrew Mwenda, there is Mulindwa Muwonge. Nibona boyogera ko bali bena. Bwe twogera ku bali bena alemo naye abakuba ebituli mwena alemo. And who says bantu batsobola betwita voice of what? Of reason. Waliwo abantu abali mwena alemo. Nga they check the system. Otegera? Twina abantu abali mwena alemo. Nga they check the what? The system. System yafferenga mu motoka eyena alemo. Waliwo abalina okugisiba buleeki. Ng'emmotoka ebadde ekola ki? Edduka nnyo. Gwe toli mu capacity eyo, teri YouTube ali capacity ya Andrew Mwenda. Abakyanoonya emmere, abakyanoonya fees. Ffe tukolera emmere ya leero tukkirize. We are beggars. Nkate million 15, what is 15 million? Basanyufu nno. Muganda wange. Sayima sente entono. Junior. Yampa mmeka. Nze nakulaga luli. Ati nkubuulira mwekunte kyannaku nnyo nti mulidde bulenge. Ate muli basa. Alina obuzibu bantu betwogera yagenda kuba kyebyo 15 nasoloza maka kati. Ezo sente entono ze nalabye babawa. Sente entono. Very least money. Sente entono. Asanye bali eyo. Anyway. Buli mumpi wako mawakwata but I'm happy. Let them come to Emma. Bwe tuli bakujajinga muntu tumujajinge ku ngeri kyagenda okufuuka kubanga ekirungi they are still doing journalism. Naye abamu okimanyi nti banoonya mirimu baliyo bapulidinga bawolereza. Omanyi nze sayimo simanyi lwaki you have that tendency of defending people who don't have your interests at heart. Nse kimanyi sayimo oli musajja mulungi era sayimo omutima gwogwo gwe gukubeezezaawo kubanga nze sayimo nsobera ndi weenaalemu kuke meetings start with the YouTubers before even the election. Otegeera? The YouTubers, they believed in the ideology of the president. Era ne baga nti kituufu mba candidate bonna ffe tulonze kukolera President Museveni esente ziriwa. Baye yabatuukirira. Ne bakola ki? Ne basasulwa. Otegeera? Ne basasulwa. Era akalulu bwe kaggwa tewali YouTube agenda kuvuma gavumenti kubanga even after election there is a plan. Twogerera wano. Omu ku ba YouTube abadde ne YouTube munene amugamba nti yakyaza peace mutuuzo minister wa gender nga babloga batuteredde billion ezo. Akati twemwagala ba YouTube twekulaakulanye. Ati kati kyekugamba nti era babloga abagenda okubenefitinga mu sente ezo ne ba YouTube. You must be a card of our message. Titugenda kuwa sente sayimo. Ezo billion 5 tukusange nga tokyazizza abannopo bavuma amalwaliro. Ekyo kikyamu era tujja kikuba. Zina baza feffenna. The moment kye bakoze abayimbi, kye twakola abayimbi,
era nabo twabatega butego. Omanyi oyagala okutta empisi giwe ennyama. Emala okulya ennyama bweti nga ya butwa. Kati tudde abayimbi nabo beesanze mu kizibu. Tebakyadda mu bantu. Nawe wange tugende naki? You think Eddie Kenzo could fight with Bebe Cool if there was another alternative? A better one. You think Junior bayinza okundeka mu State House nga bw'omanyi n'ensigala mu NRM nga sina kyembadde. Waliwo kiriwo. There's something good in NRM. That's why we are staying. Era ba YouTuber mwebale kulaba musana ti President Museveni yasinze mu kalulu kano ate mutukoledde bulungi. There are good projects ezigenda okujja maaso awo mwongere just kuwagira president. Temutukuba. Era YouTuber wolaba ekikyamye keep quiet kati nga we mukola. Abantu baga ebyo babadde bakola ebyo ebyokwesasasasa. Ebyo bikomedi babadde bazannya abantu tebakyabira abantu biri fani. Ani akolimba. Bana Uganda no baawula ebyobufuzi n'obulamu bwa buli. Nga toli ya sente za dictator nga we bamuyita. Anti ba YouTuber abamu bayitaga President Museveni dictator kati yalungiye. So let us say that President Museveni is still loved. Akyayagalwa. Era ne ba YouTuber babadde bagenda owa Bobi Wine. Kati ya Bobi Wine abaagala. Kyebamukoze. Ne bali bakolera Bobi Wine bakolera Museveni. Museveni n'abasooka. Biringanga bino byakukwana. Batunze emyoyo gyabwe. Nesinga okunyumira n'olwensire ekintu kimu. Era bana abawo mu nnyumba be basinga okutiirira ku baakayingira. Kero gye muyingira wakyamu. Nedda sigambyeko ti wakyamu nze kyesaagala ba YouTuber kugamba nti bakyali baaki opposition ekyo si kyo. Era teyagamye ti opposition kibagambye bo bagenze kukola ssente. Tosobola kukola kintu kyotakkiriza. Nga tugende Kavuleni tukwate eri musiraamu alunda ayina depo ya mwenge naawe. Waliwo omusiraamu amayina depo ya omwenge nti ndi wano nkola ssente. Simon ayi tutusiriwaza. There are things that are beyond logic naawe. Bali opportunists. Omuntu n'ayambala n'agenda mu State House. Naga nze bannange ne batapasete ekyo kigeze mu kaliya yange. Ate nabona atabyagala. How do meeting zeza mutusa mu State House batereba mwene ku ssente zaatu nga tewalimu nga batuula. Nze Simon ayina eroti. Kale topike tugireke. Yes, nenga baganda bange ba YouTuber mwebale nnyo mulimo gwe mukoledde NRM. Mwebale kubeera ba loyal cadres bulijjo mukolera underground. Esente zaffe twazibawadde. Era ba YouTuber mujje ebirungi mwebiri mu NRM. Bino ebyamalwaliro temuli ddagala sibanye enguudo ebyo byumbaddemu mubireke kati. Muli essente ngera bwe mwaziridde temudda muvuma president nti dictator. Mwalabya akasente we kawooma. Baba waddeyo nno nti ni milioni 10-15 ne baba. Bali kati baba n'abawe ebibiri. Bwavu kibi Simon. All of this is poverty. Era benale baseka. Gayi. Omanye nale mwegena ne kujungulula. Ne gwe badde babalamu value. Yaga temuli. Politics batumala ddyo okulonda bino biveewo kubanga iPhone 17. Wali ekintu kirumanga kyannako. So feta tujja kuva mu NRM. Ate kambabuulire wabadde wabagamba mbuffe batugoba lwakuwemula nalabye Jekins yabyogera. Mbulisite yakolebwa ku online rale mbuffe tebatwaliko kubanga mbu batugoba lwakuwemula. Mwami Mukasa kakanye excitement mukwano. Government wakajejjamu. Government rozze terukalira. Ate buli wamu waliwo ssente. Kati gwe mwami Mukasa okyali kweza milioni 15 ze baba wadde ne bu iPhone. Nina bannamawulire abali ku perolo z'amagye. Eyabadde opinion ye. Excitement buli wamu waliwo ssente. Kati kakubulire eriyo abantu abatali ku secretariat y'NRM nga ne mu State House tayinayo back account nga ffe nenga seta zijje mba individual ate n'atusinga. To offeros. Eriyo abagagga bemanya abateeka ssente mu kalulu.
nga nabate bayina bayina sente ze bateekamu naye nga bo tebaagala kuboogerako. Nina omwana yo tikitoka president yamuwadde emmotoka tuliida Etuliida bamuwadde emmotoka Hilux zaze bbiri eya madamu Namyalo naye atuliida. Kyekugamba nti gavumenti luzi buli omu gyali. Nina abaana be nalabye abaliko ttiimu ya president y'amawulire naye nga ku lisiti zonna taliiko. Wabuuza nti ate ono ye bamusasulira wati ate oyo omu naye taata we kaakati yeegundi. So buli kitongole kirina budget. So mwami Mukasa mubeere ku online lale naffe tubeere gye tuli ffe nawe tujja kuggweeraawo. Kyemanza kyensaba abasajja bange ne bakyali bange bannaye olaba omuntu ng'akunyigidde gyako ddata akantu tekafa. Nedda tebabanyiigira okolera NRMC musango. Era abantu abavuma ba YouTube bambi muyina ensobi. Ba YouTube baffe baavu. Ebizibu bayina bingi. YouTube abadde akuba bulango bwa mmere agudde ku miliyoni 10 mwagala akole. Nagala gamba abantu abatulaba bannaye. Nedda abatulaba atawo mba mukoze bubi nedda. Temunyiigira ba YouTube nammwe. Ba YouTube bayina ebizibu. Ba YouTube 80% of the YouTubers bakyapangisa. Kati lenti bamugjewa. Nina ba YouTube bemmanyi tebayina emmere avewe nga talina kyalidde. N'agenda mu restaurant yagundi n'akubawo akalango. Bamuwadde nedda atawo nammwe muba mulimbyemu. Baleke beenaalemu era bulijjo batukolera ndagulaawo. Bakwe ebyekisiru naawe. Wano twasiba Shalumu abamu ba YouTube bali bakati bayina abanene be bakubidde. Kale abanene babakubira babawagazaaki. Those are red indicators. Vaayo biwedde. Kati nate waliwo oli munnaabwe Shalumu yagamba bubalonde Kyagulanyi nga 15. Awo bato yabuliddewa. Shalumu njagala oddemu otune mu kamera ogambe nti balonde Kyagulanyi takyasobola. Bamuwa 5 miliyoni. Sente z'abasajja zireke. Nzimanyi bazigabye. Bannange bazigabira wali Nakasero ku State House we bali. Gwe nga tonnafuna va ku sente z'abasajja buli omu yalina yakoze contract ye y'abuntu. Tewaliwo contract. They have their contract. Tewaliwo contract. Bazirina. Contract yabadde bawagire President Museveni bayiseewo message. Era kyebakoze. Nedda. Olimba Junior bannange alimba. Kale tebagenze, kale tebawagire enaalema. Mizimu gyabwe gye giriyo. They are ghosts. Naye nammwe kati mwagala kuyisaawo. Bannange YouTube anaakwatwako. Temumanyi nti muli mu kutuukirako. Ekisajja ekijja YouTube anaakwatwako. Kakati eriyo ba YouTube balina amasimu ga first daughter. Baba mweyagalidde mu gavumenti yaffe ba YouTube bamwebale kujja. Come on board. Mujje tukolerere eggwanga. Era nze am happy. Era YouTube bambi esati echa nga tulonda. Buli YouTube yafunye sata za gavumenti yambale sati ya yero. Ogenda olonde muzeeyi. Muve mitu by'okwebuzaabuza. Mwabagenda okuuma obululu. Nina ba YouTube abagenda okuuma obululu. Abatire wamu NRM tugiteeke mu buyinza nga bwe twasazeewo. Okujjako ba YouTube abaganye okulya sente zaffe Simon. Wulirako kino. Simon lwaki waganye? Ntegeeza kino. Lwaki waganye? Wulirayo kino. Temuteeka mu ntalo zammwe. Lwaki waganya Simon? Kuba tebampita. Tebakuyita? Gwe nebandi kuyiseera wandiganye. Simon ina amazima mangi. Tebampita. Mazima ge gakusombowa. It is not between kukkiriza na kugaana. Ne Sakozi yagaana. Simanyize ya Sakozi sinze ne Sakozi naye amazima ayina mangi. Bambi kanaakana nako kamaze mbu. Nani? Kantambi. Ntambi muleke naye ba musajje watu. Ogiri mikwano gye. Bane temutwawula n'abantu. Mutuleke naye ye yabadde yawudde nabo. N'ekyokubiri kino kankigambe. Ntambi si yabadde yawudde nabo. Kino kankigambe. Okimanyi ti sente z'enayemu ze twogerako. Bw'oba esente eziri ku muntu. Tezenkanankana sente za Amini zazaagaba. Ava ku byami. Soko uli wachi nkugambye bwentyo. Ti Amini yajja n'abasaasaanyaamu awo sente. Oba okitegeera. Ngate ina na kyakutuma. Omugagga Amini. Otegedde bulungi. Kakati nebuuza lwaki abantu balowooza nti it is supposed to be between kukkiriza na kugaana. Bw'abanga Amini akuwa n'abiri nga tolina ky'omukoledde. Sina na namba ya simu. Lwaki miliyoni 5 oba 10 olowooza nti nabba nga nagaanye ati kikulaga nti ba YouTuber level gye tu portraying eri abantu
ekifaananyi kye tulaga abantu nti tuli bulungi tuli bubi tusooke tukkirize kubanga point gy'oyogedde entuufu nti omugagga Amini agaba million 2 nga tolina nakyomukoledde. Why could the person go for 5M? It shows by YouTuber tukkirize ekintu kimu, we are poor. Kyobwavu tuli bwavu bo tuli kati omwavu ku nsi kuno toba na choice. Tetulina kyakusalawo. Ekyokubiri tetulina kyaki. Ekyokubiri nakyo kino kikulu. Twaba YouTuber twatuula. Omakala kuba president tulina ku babiri. Netugamba abamu bategere Wakyagulanyi. Kya bulimba. Yale kiriyo. Ekiri. Temusobola kutuula. Mwakola WhatsApp group okujjayo Shalom n'esasika. Mu day one. Kati muyombaganira mbuli omu n'akwatalirye temuyinza kutuula. Ate kankubuulire olaba kalulu kano kagenda kwawulira ddala ba YouTuber. Ekyo kyo kikubuuliridde wano. Ndabako fake smiles nnyingi. The friendship, the bond you people had will not be the same. Era ntambi ekyamazima ddala banne baamunyiigira. Interview gye yagenda n'akola nga we baalidde baali bamunyiigidde ebyaddala kubanga bo ba YouTuber kye bataagala kubalabisa. Bamugamba ntambi bwe tuba ffe twagenda ne tulya ssente gwe n'ogaana ate lwaki otulabisa ababi. Era ntambi yakoze eki? Alo yogera ne mugana wange Loni. Gwe buli kyoyagala gamba Loni. Buli kyoyagala gamba Loni. Alo? Nkugambye buli kyoyagala gamba Loni. Mbono musiru. Buli kyayagala akigambe Loni. Zetaddamu kunkubira. Loni ya accountant wange. Baba yagala ssente gwaba yayogera naye siba na ssente. Tubaze million 6 taddamu kunkubira. Loni yabimala. Anange. Nakola ssente kwejjako bizibu. Era nakutekeeta abisi. Mpiseewo nnyo. Point yange tevuddeeyo gye mbadde njagala. Sayimo wantegeera. Layini zange zonna bw'ozisaabulula. Tumalirize bannaye naye njala okutegeeza abalaba akantu. Bannange okulonda kwa 15 bwe tumala okulonda. Mutuleke tonna. Era muddeyo mugamba amalwaliro mabi tetujja bakkiriza. Sayimo ojja kulaba YouTuber nga baggwera mu makomera. Nani nammwe. Sayimo temujja kulya ssente zaffe ate mutumanyiire. Tojja kwagala ssente za Sako. Mpulira mwatalisedde okwewandiika mu Sako. My sister Natasha nja mulaba mugambe. Those who don't support our government, Sako tebajja kufuna ssente. Nja kugenda ku ministry ya gender. Ezo billion 5. Ssente ziri okugasa ba YouTuber bawagira projects ya government. YouTuber alowooza ati agenda saba obulango mu government, mu electoral commission, mu ministry ya lands, mu IGG's office bakuwa obulango ng'oleeta abavuma government tetujja bikkiriza. Era tuba YouTuber mberewo nga mukimanyi. We are going to work with YouTubers who are ready to work with us. Step esooka tick mwagiyise ba YouTuber. Thank you so much. Mwagidde President Museveni ne mutuwa platform zammwe mwebale. Muina tafali lye mutaddeko by the way kuwangula kwa His Excellency. Kati eyokubiri mwambale encha esati ze NRM nga tulonda mugende mulonde muzeeyi. Point buno bukwakulizo bwe tubawa. Obwokusatu ba YouTuber tugenda batwala musome. Ekyankwanzi. Bambale combat. Kakati bakada. Bannaye. Nalabye Kawalya obulamu bwe bwanyumidde. Kawalya kumanyi yagende mu America myaka 2 nga ayina empapula. Ayina empapula. Naye na ba YouTuber be yakoowa be yeewaze. Ekikulu ne naawe twatuula wano wennyini ne tukkiriziganya nti eby'omwaka guwedde bikole ki? Ne buli ssaawa onoonya wonyiga pulaga, buli ssaawa onoonya wonyiga pulaga. Ogamba nti Kawalya. Nedda nkiganye. Ayina ba YouTuber abaamunoonya. Nkiganye. Abaweeyo akantu Kawalya n'agamba. Anti togambe nti nkumanyi gy'olaga mmanyiyo eyo tuveeyo. Kawalya ankubira ku ssimu. Mpa case. Leeta mukubire. Kawalya ankubira ku ssimu. Bireke alabika yeebasa ali mu America bireke. Twandi mukubire. Bannaye. Essaawa nawulira nti mpiseemu. Kati bagenda kyankwanzi ba YouTuber musomo. Tubasomese manifesto ya NRM
ekibiina kyaffe emyaka 5 kiyimiriddewo abakole mukyaka Zula's Chicken yesinga okufumba enkoko wano eyo. Olya enkoko n'owulira ddala ng'olidde enkoko. Tumya olusaniya lwa Zula's Chicken nga kuliko kapiraawo, kachumbari n'ebigenderako. Olina omukolo oyagala kutwala famire yo out kulya ku nkoko. Jangu ku Zula's Chicken. Kati eri Mengo opposite Masengere. Kola order online kati. Olya ku kye bayita class w'enkoko ngamba chicken. Ekyenyanja embuzi. Tumya enkoko ya Zula's Chicken ku Glovo oba kuba essimu noti 759 526 488. Olusaniya balukuleetere kati awo wooli. Bw'oba oyagala enkoko oba olusaniya awantu wali wamu wokka. Zula's Chicken lusaniya. Mengo opposite Masengere.